ayagala okuteeba ggoolo ne bwasimula omupiira ogw'amaanyi naye nga gyatunudde ggoolo si gyeri, okusimula kwe tetukufunamu. Okumanya ggoolo weeri n'okusimula okuteeba byombi byenkanya amakulu. Ekimu bwe kitabaawo ekirala tekigasa. Omukristaayo azze wano olwaleero okudduka olugendo lw'obukristaayo kirina amaanyi geegamu n'okumanya gw'otunuulira. Kati bangi badduka naye tebalina gwe batunuulidde. Kati afubutuka emisinde abakyadduka bati agenda okulaba munne gwadduka naye atutte essowaani z'emmere 3 ate nga yetannalya. Enkya ekanisa ngivuddemu mulimu balina omululu. Odduka emisinde naye tolina gw'otunuulidde. Where are you focusing? Bw'oddukanga omukristaayo okyusanga amaaso go ne gatunuuliranga Yesu ng'odduka. Okutunuulira Yesu ng'odduka olugendo kyenkanankana omugaso n'okuludduka. Kati bw'odduka nga tutunuulidde Kristo oddukira bwereere. Waliyo abantu abadduka nga tebatunuulidde Yesu. Abamu batunuulira abaami baabwe, abamu batunuulira abasumba, abatunuulira mikwano, abatunuulira babalinaanye. Buli lw'otambula olugendo lw'okukkiriza ng'amaaso go gali ku muntu ogenda kubeera disappointed. Those are the disappointed people we have in church. Tulina abantu bangi mu kanisa abali disappointed. Naye nga disappointment eva ku kibatunuulira abantu. And that is the reason why many factions come out. Nosanga bano bagolozi, ate bano beeyonja, ate bano reform movement, ate bano the very reform movement, ate bano the reformed of the reformed. Do you know the reason why you are confused? Omanye ensonga lwaki oli mu kkanisa eno naye oli mutabangufu n'enjigiriza enkyamu. Omanye ensonga lwaki otudde wano naye ebirowoozo byo tebitereerangawo otudde. The reason is one, you looked at us, not your Jesus, and that's your problem. Kasita obuseveniside obuteeka ku musumba Ssebaggala oteeka okuyingira enjigiriza enkyamu kubanga okopya mufu. Naye okukkiriza ko bw'okuteeka mu Katonda toyinza genda mu reform movement kubanga gw'otunuulidde is already reformed. Kati bw'obeera mu kkanisa eno ng'olisinga reform movement, reformist, simanya the very reform, simanya SD ebikoze bitya, ate Davidian simanyi ffe twakola biki, ate ffe ndiga tugiryako mutwe, ate ffe ebijanjaalo tubirya bibisibisi bwe bikula bivaamu omwoyo. Once you look to yourself, bwe weerabanga mu bulamu bwo ng'obwongo bwo bukyasobola okufokasinga ku bijanjaalo as means of faith, wafiirwa dde omukisa gw'olugendo. Njagala nkutegeeze tetugenda kutuukayo naawe. Mutunuulire Yesu yekka. Lwaki? Kubanga ye mukulu w'okukkiriza kwaffe ate ye mutuukiriza waako. Haleluya.